Calvin Kayanja alese bwino kwa awadi ya filimu Bobi Wine gye yawangudde bibino. Ate mawulire amalala ye Pastor Bujingo ayingiriddewo mu maanyi ku Kananilandi. Ago n'amalala genkuleetedde mu galeero. Nkusaba video eno gimpeere like, endowooza yo gintere mu comment section, tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidadi sana wano ku Jika Media. Katono mu project ya filimu eno Bobi Wine mwe yawangudde award n'emitwalo 3 aga dola. Emitwalo 3 aga dola mu za Uganda mubaamu billion yemunga ne million 8 mu za Uganda, 1.8 billion. Congratulations Bobi Wine. Akasente ko kayingidde wadde nga bannayuganda balaga award yokka. So bannayuganda ekibuuzo byaffe biruwa. Cause Bobi Wine yakugamba nti filimu eyo gye yafunyeemu award agizannya kulabisa mu 7 na kujjako nakyemalira. Byenjagala omubuuze bye bino. Kubanga twatunuulidde bulungi omukolo bwe gwabadde era ne tutwala ne tukola okunoonyereza ku baani abali emabega wa award ezo ne track records zaabwe, history waabwe tebakyusangako wadde obwero si wano wadde mu nsi yaabwe. Tebalina nsi ya Afirika yonna wadde eza Bulaaya gye baali bakoledde decision ku ddembe ly'abuntu oba obukulembeze. This is reality. Abasajja bano genda zaabwe ebigendererwa byabwe mu bulamu biri very clear: kutumbula filimu na ba content creators ba contesting bawangula award mu filimu zaabwe. Oba ntegerekese kyova olaba nti n'abamukwasiza award tekwabaddeko wadde akulembera ekibiina ky'abalema oba ekyabakadde mu nsi eyo. Temwabaddeko wadde muntu alina history mu kukyusa mawanga, mu kukyusa bukulembeze, mu kulwanirira ddembe ly'abuntu. Bali bantu balina organization kaabwe ka filimu kateekawo award nga wano bwe tulaba Pama award, nga bwe tulaba bana aba TikTok bwe beekolamu za award, ne bavaayo akasente ke bawa ba content creator bano nabo ne bayita mu bulamu bw'ensi eno. Kuba behind oba tutambule speed nene mbanyonyole mpola mpola, njagala tutambulire wamu. Cause tuddayo ne twetegereza. Njagala ombuulire nti abamuwadde awards zino be bakyusa obukulembeze bwa gundi, cause byonna baabirabye bulungi. Bannayuganda babonaabona obutambi baabukusindigira, ojjako nakyemalira, abaana b'abendi bafudde, ne by the end of the day baakuwadde ssente si mundu. Kale baakusuubiza ddi okujjako nakyemalira tusitookinga emmere mu mayumba. Cause filimu baagirabye, awadi wagifunye, n'ebigendo bye watugamba nti ogenda kujjako nakyemalira ng'oyita mu filimu eyo. Ffe twalabe bakuwa mutemwa gwa dola mitwalo aga na award kuba tezijja nkalu. Buuza ba Kiprotiki, ba Bebekulu, buuza Eddy Kenzo. Ezo zonna award eziri international kubaako omutemwa gwa ssente tekiba kigiraasi. Ne Bobi Wine kye yatugamba kye kituufu. Kozi yagamba nti mwe mulonde, kozi akimanyi bulungi nti bwe tulonda filimu eno neewangula yakola ki? Yafuna award yakulaga nti yagifunye, naye ssente takubuulira bw'agenda kuzisaasaanya mu abo baafiira mu ki? Mu filimu eno oba n'abo bamuleko be baaleka ku nsi. Ntegerekese manyi njagala tukole research before nga tetunajja wano kulowooza nti tumanyi nnyo. Noonyereza ku bamuwadde award, twesinga records zaabwe ne history, ombuulire oba balina decision yonna gye baali bakoze ku ddembe ly'obuntu wadde mu nsi yaabwe. Ombuulire oba kwabaddeko wadde owero si wano wadde akulira akakiiko k'abali b'embizzi mu nsi eyo. Bali bantu batandikawo ku organization kaabwe, batumbula content, bakuba bulango, na ba contest creator ku contestinga. Nga bola Pama award, ba TikTok wano basiba be organizinga mu bya award, nabo ne bebbira oku. Kati be bamu ku bano. Njagala ombuulire nti nalabyeko ono mukulembeze wa kino, yakulira wano. Bali abantu tebali political. Siba activist. Bazanyi ba filimu n'azanya Blue Move namulabyewo. N'abazanyi obutambi bw'obuseegu baabaddewo. Bali kye batunuulira ba content creator. So bannayuganda bafuula content sebo gwewangulirako award na ssente. Anyway, kyenjagala nze just okujjukizaamu oyo mbadde mpitayo buyisi katono nnyo, manyi mwe muyomba nnyo. You don't do research. Tajja yabagamba nti ngenda kuwangula singa award eyo yagikwasiza president w'ensi eyo oba akulira emmundu, cause lwaki bakuwaka giraasi? Kati bajja ddi okujjako Museveni?
Firimu yafunye award kati bajja ddi okujjako Museveni n'okutuwa Kibalama ba political prisoner. Justice bajja ddi okumutuwa n'okujjako dictator. Firimu twakuwa content twatwala obudde bwaffe abaana baffe baafa bantu baafuuka bamulekwa bazadde baafiirwa abaana baabwe kati award wagifunye $300 ye Museveni bajja ddi okumuggyako kubanga watugamba nakyemalira ogenda kumuggyako ng'oyita mu kuzannya firimu. Si bwe kiri award congratulations twebaza Katonda wagifunye ne mu baagikuwadde tetwalabyeko wadde akulira abalima wadde akwasaganya akakiiko k'abalima embizi mu nsi eyo tetwalabyeko wadde alina waakulembera wadde LC1 twalabyeko bazanya blue move ba content creator be bali awo be bakola ki n'agenda zaabwe nga bazoogera nti ffe tutumbula content mu nsi yonna na kulaba nti wabaawo okuvuganya mu firimu tebalina wadde we baali bakyusiza wadde LC1 wadde okukola decision mu ddembe ly'obuntu mu nsi yonna tetulina gwe tumanyi tulaba bazanyi ba firimu ba akita kwambulira omukulembeze yabaddeko wadde LC1 mu nsi eyo era ombuulira awadi we baagimuwadde baagambye nti bajja ddi okujjako dictator we wali ekibuuzo kyange awadi wagifunye $300 billion million 8 zikuliko mpale wano naye dictator avaako ddi gwe watugamba nti ogenda kujjako ng'oyita mu firimu eyo bakati bya firimu byawedde twalonda ssebo era owangudde awadi ogirina n'omusimbi ogulina watugamba omulabisa nnyo ng'oyita mu firimu naye baakuwadde award ne bwe wabadde oyogereramu tekwabadde wadde LC1 ow'ekyalo tubuulire nti ono yambadde award ye yakola decision mu nsi ya Africa gundi n'ekyusa obukulembeze oba ye yakola decision gundi mu nsi ya Europe bweti n'efuna eddembe twetegereza ebintu bino before nga tetunnaba kujjajjatta nnyo bampita Calvin Kayanja ebyo bye bigambo by'omukulu Calvin Kayanja ndowooza Kayanja mumwewuliriddeko ennaku zino ayokya ennaku zino Kayanja asabula ennaku zino Kayanja oba amaanyi agajjawa ennaku zino Calvin Kayanja ayitiriza okubeera nga asabula abuukira buli omu akuboona ava kwona adda kwoli akuba buli kiramu ekimusala maaso mumuwulidde abadde ku His Excellency Bobi Wine ng'amukolokota ng'ayogera ku ssente ezajjidde ku awaadi. Pointi ya Calvin Kayanja agezaako tegeeza nti awaadi eno terina weeyambira struggle. Pointi ya Calvin Kayanja agezaako kutegeeza nti awaadi eno terina wadde yadde weeyambira struggle, terina weeyambira opposition kuwamba bukulembeze kutwala bukulembeze bwa Uganda maaso wabula egasa bonga ekibiina ekya National Unity Platform nti be bafunyeemu n'akasente ako akajjidde ku awaadi tebaakogeddeko ye point Calvin Kayanja gyali mu kujjayo naye simanyi baba social media in-laws ana abasobola. Kayanja atandise okutabuka twabadde tukyali ku beti Namboze ngoyo naye yamubuukidde dda kati n'ebya Teddy Bugingo bikyali awo ali mu nteekateeka zimutwala mu kooti kwegamba ye abuukira buli kiramu oba amaanyi agajjawo ennaku zino naye katulabe wa gye binaggwera bw'atyo ye bw'ayogedde naye simanyi oba social media in-laws Calvin Kayanja banaamusonyiwa bagenda sabula ono nze ndaba Calvin Kayanja bagenda kusabula abaana b'oku social media era owedde yo waayi wabadde oyagala ssente ezijjira ku awaadi Bobi Wine azigaane agambe nze mumpa awaadi yokka ssente muzireke omusajja mumuleke nammwe mumuleka ate nze ndowooza alina n'ezisinga ku ezo obwo busente okusinziira ku ssente Bobi Wine z'alina naye nga katugende mu maaso n'amawulire amalala mangi nnyo tukyagalina wano ku Jika Media gwentera butezirayike ku vidiyo eno ebutereevu ate mawulire amalala ye omukulu Pastor Alozias Bugingo ayingiriddewo mu maanyi wali ku Kananiland kankuwa akatambi ate n'oluvannyuma tukomewo tweyongereyo maaso. N'olwekyo nkomyewo nga tewali asobola kunnyonnyola ngeri gye nkomyewo. Nze sisobola kunnyonnyola ngeri gye nkomyewo okuggyako nga Katonda yennyini yayimiridde wano oba Yesu. Nannyonnyola nti mu kusooka kwa byonna Bugingo namutaasa bwe nti emmotoka yavaawo bweti namutwala bwe nti era olwaleero ali mulamu bw'ati bw'ataba Katonda nga yakyogedde
tewali asobola kukinnyonnyola. Kati ate abaana ab'abantu baakula bwe bati buli kye batasobola kunnyonnyola ate bakinnyonnyola. Kiŋŋambira akuliraanye nti abaana b'abantu baakula bwe bati buli kye batasobola kunnyonnyola ekyo kye balinamu interest okunnyonnyola. Era wabaawo versions nnyingi eziraga nti bye baogera si bituufu kubanga amazima gaba ga mulundi ogwo. Amazima tegaba ga mirundi ebiri. Kiŋŋambira akuliraanye amazima gaba ga mulundi gumu. Amazima tegaba ga mirundi ebiri, gaba ga mulundi ogwo. Kaakati amazima ga Kristo eyatulokola ffenna atukuŋŋaanyiza wano azzeemu n'atukuŋŋaanya y'amanye ekyabaawo. Tumukubira engalo ez'amaanyi. Butereevu oyo nno ye mukulu Pastor Aloysius Bujingo akomyewo nno mu maanyi, ndowooza mumwewuliriddeko. Akomyewo mu maanyi ag'ekitalo ate abeere nga munnange emirimu ayongera okubeera ng'agikwasaganya Malidadi Sana wali ku Kanani Landi. Ndowooza mumuwulidde agambye akoye ebintu by'okubeera nga annyonnyola ekituufu ekyabaawo. Kaakati Katonda y'amanye ekituufu ekyabaawo, ye yabirekedde Katonda. Amazima obudde obutuufu we bulituuka galivaayo, naye ye yakoye okubeera nga yennyonnyolako. Ndowooza mumuwulidde ng'ayogera, yakoye eby'okubeera nga yennyonnyolako Katonda waliba ayagadde amazima galivaayo ne mugategeera ne mugamanya, naye ye ng'omuntu yakoye okubeera nga ate yennyonnyolako. Ndowooza omulabye yoyo Musumba Bujingo. Mwe bali kumusabira era kati olabira ddala nti kati ali Malidadi Sana, talina buzibu bwonna. Ne Calvin Kayanja mumulabye, wabula ye Calvin Kayanja ennaku zino wa ntalo. Calvin Kayanja ennaku zino buli gwasanga gwabuukira, buli gwasanga gwalumba. Tetumanyi wa gye binaggweera, tetumanyi maanyi musajja ono gy'agajja, tetumanyi buvumu gy'abujja. Calvin Kayanja nno katulabe wa gye binaggweera. Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe nawe natanaba kulabika nga osubscribinga. Genda maaso subscribinge, olaikinge, okomentinge ate era osharinge. Tera kutandika on notification bell yo. Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango onnawonna toka skippinga kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwe abatulabira ebweru w'eggwanga kw'osana mmwe abatulabira na waka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Temujjanga okwo Omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Likinga video eno, subscribinga, nteera endowooza yo mu comment section, obeere nga ate era weekuumira ddala kujjika media kuba updates zonna tukyazikuleetera. Amawulire agookya agaakagwawo, olugambo olwakabi ogenda kubeera ng'olusanga wano kujjika media. So gyekuumireko, tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Kale beera bulungi, weeraba.